Ebyentambula bisanyaladde ku luguudo oluva e Kasese okudda e Bwera. Abagoba ba takisi ezisaabaliza abantu ku luguudo luno bwe baganye okusaabaza abantu ng'entabwe eva ku bannaabwe 13 poliisi be yakwata, nga kino kiviiriddeko bangi okutaataaganyizibwa. Tulina baduleeva 13 mu kkomera abaasibiddwa. Leero tusazeewo nga baduleeva ab'e Bwera kugenda e Kasese okupayinga motoka zonna. E Kasese ensonga zaffe tugezaako zitwala mu ofiisi ez'amaanyi zonna eziri e Kasese, tugeza okulanga ofiisi ezo zonna ziremeddwa. So twagala justice. Baddereeva bano bakwatibwa ku Lwokusatu Ssabbiiti eno, wabula nga bannaabwe bagamba nti n'okutuusa kati tebamanyi nsonga yabakwasa, nga bano abeegattira mu kibiina ekimanyiddwa nga Kasese Drivers Cooperative Sacco baganye okubaako omusaabaze yenna gwe batikka, nga basimbye Lwakasota okuviira ddala ku munisipali y'e Kasese okutuuka e Bwera mu ggombolola ya Mpondo Lubirya n'emmotoka zaabwe omutabadde basaabaze. Abasaabaze balabiddwako nga bakonkomalidde ku ppaka n'emigugu gyabwe, ng'abamu basazeewo okupangisa tukutuku okutambuza emmaali yaabwe okusobola okugituusa mu katale k'Empondwe, nga bangi beemulugunyiza ku mbeera eno. Niyo buyizi nange njagala kugenda naye kati sina ntambula, kati tukole ekintu ffe bufi nga muli emwe bakabubasi. Ngaleika hano saa nguma asubuhi ngalienda Bwera nengayasoborera abana ngayasobora nangatukeriba nefizi y'abana betu nabetesekera ku stage ku hano habo omulume omurumuma oyo wabiremisha hano stage muntu watikaye ku kivu. Bo baddereeva b'e Bwera baweze nti bakugenda mu maaso n'akeediimo kaabwe okutuusa nga poliisi eyimbudde bannaabwe awatali kakwakkulizo. Bwe batuyamba ne basootinga ensonga zaffe ne leero okatuzitta, naye bwe biba biganye mmotoka kazipaakinge kubanga tetwagala kukolera bwereere. Omulungamya wa poliisi n'omuntu wa bulijjo mu bbendobendo lya Rwenzori ECSP Lulembusa akasizza okukwatibwa kw'abaddereeva 13 n'ayogera ne keediimo kano kagamba nti kabadde tekeetaagisa kubanga bakyagenda mu maaso n'okunoonyerezebwako. Kigambibwa nti baddereeva bakyali mu kaduukulu ka poliisi baakwatibwa ku bigambibwa nti baajingirira lisiiti, sitampu kw'ossa n'okugulawo akawunti mu linnya ly'ekibiina kya Kasese Drivers Cooperative Sacco, nga kino baakikola oluvannyuma lw'okutegeka okulonda okutaali mu mateeka. Mutabali Moses yakusakidde eggulya lino ku Kasese TV aga leero.